Maliriza okwanjula ko mukwetegekere bye mulidde bitono bye munywedde bitono tukitwale nti temulina kyemulabye. Munnange omukyalo ono gwe mulaba bwe mbeera nga ndi Colgate kaswaki abantu bane bannange omukyalo ono munnange twesanga kulinga okusaaga naye ate wanjawulo bannange wanjawulo ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nammwe gwe mulaba. Mukyala Dax Katero amanyanze COVID-19 ngakola ku BBSLF. Mukyala Dax Katero Mukyala Dax Katero Dax Katero uli otya okubanga olonzeewo COVID-19? Mpulira bulungi of course ate ebiseera ebisinga kiba kirungi omuntu bw'aba atwagadde awe n'omwagalako mukyala wange mwagala nnyo ali naye anjagala so kiba kirungi ate kiba kirungi n'okikola nga ne bakadde baffe bali bambi mbeebaza bambi balaba nga abasanyufu nate sikisuubire nakubeera bwekiti. Ekirala ekisinga okuba nti kizibu kwe kukyusa omuntu mu ddiini naye gwe tulanga akyusizza COVID-19 n'omufuula Mariam wakikoze otya? Namusangulidde erinnya aliina kubanga oli namusanga abaddeko mu busiraamu ate ng'abwagala ate nekyo nekimubaza nkwebaza nnyo mukyala olwekyo kirungi nnyo. Namusangulidde erinnya aliina munayisa alironze ate erinnya lyasangibwa nga erinnya nga lyo ndyagala kubanga erinnya eryo jjajja wange Mariam. Mashaallah. Musanyufu nnyo olwekyo. okwanjula ko mukwetegekere bye mulidde bitono bye munywedde bitono tukitwale nti temulina kyemulabye. DJ tukoze tutyawo tugende mu conversation bannange
simanyi bwe nyinza kutandika na bwe nyinza kumaliriza naye njagala mumanye nti ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Olunaku luneeno lwanjawulo nnyo mu bulamu bwaffe ate mu bulamu bwange lwanjawulo nnyo. Waliwo ebintu ebimu Katonda bye nali namusaba nga mbimusabanga naye nina essuubi ddene nti atandise okubindaga ne kino kyalimu. Nali njagala nnyo maama wange ng'akyaliwo, bakadde bange nga bakyaliwo, alabe ku mukyala wange. Ndi musanyufu nnyo. Mukyala wange ono Mariam, abantu abange abakuze nange bamanyi erinnya Mariam kye litegeeza gye ndi mu bulamu bwange. Erinnya Mariam ddene sirina kye nyinza kulikompeyaringako kyonna mu bulamu bwange. Yandibadde waali wano Mariam naye yatuva ku maaso taliiwo, naye ndi musanyufu nnyo nti waali. Sinze buli muntu abantu abasigaddeyo abatali wano eno bangi nnyo 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 nkuyanja. Olw'ensonga ebigambo ebyaŋŋambibwanga nga nzija nkula nafuba okubigoberera nti gy'okoma okwessa wansi Katonda gy'akoma okusitula, ate gy'okoma okwesitula ne weewanika kyakoma okussa. Bannaaye bamaama ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Maama wange mukyala Grace Nakiwala simanyi nakumanya oba mumulaba, weebale kunjagala, weebale kundabirira, ate weebale kumpa baganda bange ab'enjawulo. Waliwo muganda wange gwe bayita Hassan, wanjawulo nnyo, tasobodde kubeera wano. Ebintu byonna byemulaba yabiteeseteese, byonna byemulaba ku buto bwe bwaliko. Nina ne mukoddomi wange bamuyita Primo waali awo. Weebale nnyo maama, weebale nnyo, weebalire dda. Simanyi ngeri gye nyinza kwebazaamu. Weebale kumpa baganda bange abo banjawulo. Nti munsonyiwa okukola olugezigezi obutabayita ebyammwe biri mu maaso mugolole. Abamanyi Dax Kateero taata nja kuba kwetikkira. Kuba lwe tujja okujja nja kujja ne Dax Kateero ate n'essula. Kati olabe enjawulo. Anaye mwana gwe Dax Kateero tugenda lye emmere. Mukyala wange weebale kunjagala. Munnange omukyalo ono gwe mulaba bwe mbeera nga ndi Colgate Kaswaki, kwegamba omukyalo ono ebintu bye sisobola abisobola, kyokka ate ebintu bye sisobola abisobola, kyokka ate byatasobola mbisobola. Soka olindeko. Mutufu oli misi. Abantu bano nabakusuubiza, bano bantu bange, bano yenze, bamaama, bataata, bakojja, mikwano. Kati bano bwe bali representinga bano, buli gwolaba wano alina abantu abalala 100 mu mugongo gwe bojja okulaba ku lunaku luli. Abantu bane bannange omukyalo ono munnange twesanga kulinga okusaaga, naye ate wanjawulo, bannange wanjawulo, ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nammwe gwe mulaba. Abonyeebonye nange abonyeebonye nange omukyalo bannange mwagala nnyo. Ekisinga obukulu kya byonna omukyalo okubeera nga Maureen
n'asalawo n'agamba ye Mariam. Tutambuleyo nga tugamba muzaala ddi abaana lusi. We are living a purpose driven life. Tutambulira mu bulamu obw'ekigendererwa iffe. Tujja kubawa byonna byonna bye mwetaaga nga Mukama ye mubeezi waffe. Omukyala wange ono nange tuli ba mukwano nnyo. Tuli ba mukwano nnyo. Asitudde ebyange, asitudde ebibye. Mukwano gwange. Naye olugendo luno lwe tulimu mbasuubiza nga ndi wano nga ntya Allah tujja kulutuusa. Omukama bamperekerere nga mule Aunt Grace mbulamusizza bannange oyo ate naye wanjawulo oyo sisita woono bane banjawulo ono abawuubireko awuubireko bannange bakwano bange bane ndi musanyufu nnyo ku nika yaffe eno ey'omukolo bw'oweesa nika ekitiibwa kuba guno omukolo gwa ddiini temuga musajja atuuziza wansi bwetti bwe tuweereza mu ddiini naye bannange tugenda kujja senga munange ndi musajja bane mumukubireko mu bugalo senga mukwano gwange nnyo senga nakawungu senga namuleme banna mwana ensibulaako eno Badaki si kate gwe sibula nnyo sibula wano walaikum salaama banna abantu kyekyo kyembagamba nti bino tetuli mu accident bigenderere banna abantu banjawulo banna nsaba Mukama bamperekerere nga muddayo nsaba bampere byonna bye musinga okwagala bannange mwebale kutwagala bannange naffe tubaagala tugenda kubaagala naye nga bwe mutwagala niwe tuba tufunye abaana baffe banne nabo mubaagale nga ffe.